Ebintu bingi ebize bikutuukako mu bulamu bwo ne bikuleetera okwennyamira, okukakana amaziga n'emiranga nga bibuutikidde eggwanga. Otambula weeyogeza wekka, obeera mu kwejjusa buli ssaawa. Singa saamuzaalira, singa saamufumbirwa, singa saamuzimbira nnyumba eno, singa saagula ttaka lino, singa seegatta ku byabufuzi, singa saamuwagira ng'agenza okwesimbawo, singa saagenda bweru kukuba kyeyo. Ekigambo singa kirabiddwako ku mimwa gy'Abannayuganda. Wano Kyaggwe TV weeviriddeyo ne programu egenda okuyambako okulabula, okukunnyonnyola butya bw'oyinza okutambuza obulamu bwo nga toyina kigambo singa. Programu eno mpya eyitibwa Labuka wano ku Kyaggwe TV. Tugenda kuba tutunuulira omuntu bw'ayinza okutambuza obulamu bwe mu ngeri ey'enjawulo. Gambanga eby'ettaka, tugenda kuba tutunuulira ebyenfuna, ebyenjigiriza, tugenda kutunuulira ddala ku mukwano, enkuza y'abaana n'amaka n'ebintu ebirala bingi nnyo mu bulamu bw'omuntu obwa bulijjo. Programu Labuka tugenda kuleetera abantu abalina kye beekoledde bakulabule ku bulipo bwe baayitamu okutuuka awo we batuuse, so nga ate tugenda kuleetera n'abo abafuna ebizibu ebyenjawulo bakulabule butya bw'oyinza okubyewala, kubanga ekijja omanyi kinyaga bitono ate nga n'okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde. Wano ku Kyaggwe TV wennyini we tugenda okuleetera programu Labuka, nange omuweerezaawo Nayiga Dora. Olwaleero nsinzidde wano ku Countryside Eco Resort Mpoma Mukono ku Kayunga Road nga waakavira ddala mu kasenta ak'Ekisowera. Lindirira.